Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Bana yabami n'abakyala mwenna tusanyuse okubalaba amanya bamaze okunyanjula. Bana nategese omusomo nga munene naye obudde obudde bamutwakeereyemu kubanga nze nasuze wano nga njagala tubeere n'obudde obumala tusome era nentegeka omusomo munene gwa peegi 5 naye neemu sisobola gisomesa olw'obudde. N'olwekyo inshallah bwe tunaddamu okufuna emisomo emirala tujja genda tukola kitwongerako. Anaye hadithi ey'omubaka Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti he is not a believer whose 2 days are the same. Omuntu ng'ennaku ze bbiri zifaanagana si mukkiriza. Eggulo kyewabadde omanyi n'olwaleero ky'omanyi tobeera mukkiriza mutuufu. Kyali kitukubiriza kumanya. Buli waggulu w'omumanya ate wabaayo omumanyi omulala. Tuli wano nasoma okusomesa n'enfuna diguli esooka n'ensoma ey'okubiri kati nsoma ya kusatu naye buli lunaku mbaako ekipya kyenjiga. Era siyinza kuwulira asomesa nesiteekayo matu. Okusoma tusoma okuva we tuzaalibwa mpaka we tufa. Katweyinza nga katize ebyekisenge basomesa ki I know all. Tekisoboka kubanga tubeera mu kuyiga ate ebintu ebipya bizze ku market. Njagala okwogera pointi 6 zokka insha Allah taala. Pointi esooka kwe kusaba Katonda. Bana ebintu byonna bino tubikola tukola ki basenga waliwo senga we mabega nange mwesunga okumuwuliriza agenda kujja wano nga mumaze mulungi nnyo byonna tubikola naye okusaba Katonda kikulu nnyo. Oyinza okubikola byonna ne bigaana era tulabye ababikoze omufumbo ne bugaana. Neewunya eri gyembeera waliyo basenga balungi e Kampala naye si bafumbo. Naye nga yatandise okusomesa n'akusomesa n'ogamba mashallah. So Katonda tetumujja mu equation, tetumujja mu bintu bye tukola. Era bwe tuba tugenda mu nsonga z'ekisenge baatugamba tusooke dduwa Allahumma jannibna shaitani. Ayi Allah ntaasa shaitani. Ntaasa kubanga Katonda yali akimanyi. Byonna obikola era mukwano gwange naye buli bwasemberera bbaawo awulira ekivundu naye ffenna tewali akiwulira. Katonda musembese. Ate obaani amuloga tebamuloga. Just imagine gabeerawo. Kati Katonda kuteeka ewala ojja n'okola ebibyo ne bigaana. So tusaba Katonda tumusembeze nnyo tumuteeke mu nsonga zaffe. Pointi yange esooka sivankako ku musaala n'akafumba emyaka 23. Nafumbirwa ndi mu first year e Makerere nakati. Alhamdulillah. Nesivangako ku musaala olw'okuzuukuka ekiro nesisaba Katonda ne mugamba musaba ya Allah tuwa omukwano. Era wallahi otulaba olowooza ne mulabye eggulu. Tuyina omukwano. Bano tubeera nabo buuza Akili buuza ono tulina omukwano. Ajja kuwasa Mungu wanaaba muteeketeeke era tebangako dduwa yange nti omwami wange tawasa. Naye dduwa yange eri nti tawasa omuntu anaatucyankalanya. Ye dduwa yange. Naye nga twagala sisuubira nti waliwo ensonga endala yonna naye okuggyako edduwa nkiteeka mu kusiba. So tusabe era Katonda yatugamba Allahumma jannibna shaitani n'oyongerako wa jannibu shaitani marazaqtana. Nekyoba otumadde Katonda waffe kitugiremu sitaani. So bwe twatandika okuzaala abaana bonna ne bakwata Kulaani. Mpulira nga nkyenyumirizaamu si lw'amaanyi gange oba naki naye dduwa. Buli omu mu ddiini ye saba Katonda kubanga awulira.
So pointi yange nsonga nga sijja girambulula nnyo awo we naakoma bane twekwate Katonda ne waba senga ng'agenda tuwa ddagala sooka osome Katonda waggulu obuyinza bw'eddagala lino likole tunywedde eddagala naye nga terikola muntwadde ez'enjawulo. Therefore Katonda tetumujja mu equation at all buli kyoyagala tusabe Katonda. Nsonga ey'okubiri abakyala ekisenge kyaffe ye paliyamenti yaffe ensonga zaffe bwe ziggwera ye kkooti. Tubeere nga tufuna ensonga zonna zisookere eno mu kisenge nga tezinadda walala. Tulina ebintu bingi ebireetera abaami okubeera nga tebalina maanyi oba naawe omukyala n'okutuuka ku ntikko owedda gye boogera wano. Ensonga enkulu ennyo esooka ye stress. Tulina stress ow'emirimu. Musajja wattu amaanyi bagalina naye ajja ssente ziganye, olunaku lwaganye, atuuse ewaka oyomba, tulina omumwa tuyomba. Kati agenda otuuka mu buliri ebintu ne bigaana okukola ki? Okuworking out. So ekisenge kino tukifule parliament obeere ng'okubirira ng'okubirira. Ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam waliwo omukyala awe yali ava mu lutalo agenda okutuuka nga waliwo omwana waabwe afudde teyamubikira bamala kuva ku nsonga z'ekisenge n'amugamba omwana yafudde. Bwe bakyogera owulira nga kya mutima mugumu naye yalina ekyetaago bw'anaamugamba agenda kubuukako abe nga takyalina mbeera gyasobola okubeera naye mu kisenge. So ebigambo bye twogera bikola kikulu nnyo abaami baffe okubaleetera obwagazi gye tuli oba okubaleetera obukyayi. Tulina ensonga ey'obujja, ensonga ey'okusatu. Obujja butonde. Katonda yabutonda nga bwe yabutonda n'atonda omuti n'atonda ennyanja. Yes, gye buli. Naye tukola tutya okulaba nga tubutwaza mpola mpola ne butatujja ku mulamwa. Let's mind our business. Oli oba muleese kizibu kye saagala kumanya mbu gyali. So concentratinga ku bino ebirala ebikwata naye tweteeka mu bintu nga byamaanyi nnyo obujja obungi nnyo. Omusajja wamuvumidde mukyala we oli ate wano oyagala apafominge. Tekikoma ku ekyo ate n'omudinayinga sex bw'onyiize n'otunula eri ne weeswanta muno. So omusajja oyongera kumugoba na kumusembezaayo. So tugezeeko okulaba nga tusaba Katonda atukendeeza obujja tumanye nti omwami bw'awasa bibye eyo bizinensi ye z'oli omukazi sigenda muliisa sigenda kukola ki naye ono munywezezza ntya genda munyweza ntya asigale ng'ali wano. Ensonga endala bannange eya diet. Omwami ne bw'oneetegeka n'oteekateeka bitya nga tomuwadde kulya n'akutta tapafoominga. Tufeeyo okuyiga okufumba obulungi. Omwami alye bulungi aleete abagenyi be balye bulungi basanyuke. Ali akutte ye alidde biki? Ennaku zino emmere yaffe n'eŋŋanda kati omanye emmere nga gye bayita obukupa oba obukupa mu Lugisu simanyi bwe bagenda buno obuyuuni obugumu ennyo bubeera mu lusuku obwo obuntu bukulu nnyo eri omusajja naye n'abeera ku bikomando n'abeera ku bintu bya fridge tasobola kuvaamu omusajja w'amaanyi. Tulina okulya emmere eyaffe wano kulya muwogo omwami mufumbire obuugi muwe ebinyeebwa ebisiike ebintu ebikuzaamu amaanyi. Omwami bw'akutta the other one is obvious kasitebanga kusi naye akatuuka enjala emuluma ate naawe weetaaga kubanga senga yakubuulidde weeteeseteese. Eso feeyo tulabe nga balya tufa ku dayati eyo okubeera nga tubawa abaana. Ekirala abaami bano tulina abantu ababeera ewaka nga we tubeera wafunda abaami n'abakyala ffenna tukwatize wamu akagambo outing. Banaye tufeeyo nnyo okukolako mu outing buzza embeera
buzza omuntu. For example, waliwo omwami yanyumiza n'agamba babeeranga mu nnyumba nga nfunda, mulimu abaana bangi, barelatives, basenga, omukyala nga teyeetaaya. Bamala okuzimba ennyumba, yalaba omukyala ow'enjawulo n'agamba ono bulijjo gwembeera naye. N'agamba munaye bulijjo nyina ensonyi, abaana bangi bamulamu bali awo, kati nga teyeeta. So there are 4 means. Tonafuna sente zizimba oluusi maka manene, mutwaleko out. Owulira ng'oyagala kukyusaako kulya nkoko, oyinza ogenda ku tafiiki n'osasula. Zino sente zipangise twakitwala mbunologi za kutwalamu bantu babwonoonefu, naye bakyala baffe tubatwaleyo okwo. Olabe difference. Naye enkoko agyagala, olabe difference. Outingi kintu kikulu nnyo tuleke kikolera balala. Buli lw'oyagala okukyusaako ate ogenda kuwaabweru ng'otwala ebweru wewaka n'oleka awo. So ebintu ebizza omukwano, ebintu ebizza feelings, outings, nakyo kintu kikulu nnyo. Kigenda ne sheyi kyeyagambye eky'obulabo. Obulabolabo otambula ne outings, leeta y'akalabo, kola difference. Nawe ojja kufuna difference. Naye buli lunaku bw'obeera ng'odde ewaka olya amatooke n'ennyama, nawe ekutama. So that's why we need to pamper ourselves, okubeera nga twesiika. Tekajja kubinnyonnyolako nnyo wali awo, okubeera nga tetubeera boiro all the time nga twesiikako once in a while. Pointi yange edirira esembayo ya butonde. Bane mu butonde tuli banjawulo. Ate Allah yatutonda nga mu butonde waliwo omukyala nga mulungi mu mbeera ezo. Waliwo omulala nga yalina kufaayo nga bw'olaba nti naguze ennyama enkapa. Ennyama enkapa olina kufaayo ogule buto mungi, ogule green pepper, oteeke mu nnyama ebeere nga evaayo bapiraawo awooma birungo. Therefore, ebintu ebyo tumanye nti naturally. That's why Allah in His infinite wisdom yateekawo polygamy. Yamanya abasajja baagala nnyo ebintu by'okukyusakyusa. Nanga nteeka omukyalo omu afuneyo omuganda, afuneyo omugisu. That one is natural. Ekyo tusooke tukimanye ng'abakyala abali wano kufa abasiraamu n'abatali basiraamu. Ekyaffe nti bajja ne babawasa n'omanya nti ono mujja wange. Naye abatali basiraamu baba babayina naye just nga tobamanyi. So naturally men want balanced diet, and naturally women are jealous. Ekyo kyo tekiriiko nti ono oba ono. Therefore mu butonde tulina omuntu nga yakula ye ng'embeera ze oba mugazi nnyo oba mukazi nnyo oba biki, n'aba ng'alina okuba nga yeefaako. Ebintu ebyo senga binnyonnyola nnyo abimanyi okubyogera. Naye mu butonde sooka weemanye ndi ntya. Omanyi otya bw'oli otunuulira miwadde wegyakula gikuwa sheepu y'embeera ye. That is biological. And it is scientifically proven. Omubaka bw'aba yayogera kiba kituufu. Tunuulira emimwajjo ojja kumanya bw'owakula. Bwefeeko. Temutunuulira bannammwe. So, bali embeera yeeyo. Lastly, ekisenge kino beera ng'okifaako. Banaye omuntu atafaayo kuyiga, omuntu atafaayo kukopa, omuntu ateegomba takulaakulana. Twali eno ne tutuula ne tugamba abasajja baagala nnyo abakyala abava mu West balina ki? Ne tubifuna ne tubitegeera ne tubireeta ewaffe ne tubitandika. Abazungu baagala nnyo bino na bino, lwaki ne tubitandika. Omuntu atakoppa, omuntu ateegomba takulaakulana. Nawe weegomba okubeera nga gundi. Nina mukwano gwange yafuna munne namugamba agenda olabe lwaki omwami ayagala nnyo mujja wange,
n'agenda n'amanya ebiri eri ekifo ky'okukola eddogo yatandika kuteeka mu kukola oli byakola. So bwe twegomba bwe tumanya ne tusoma mu misomo nga gino tukyusa ne tukulaakulana. Ne banaye bakuwasa ekitanda kitunuddeawo nakati myaka 5 bw'okitunuzaako wali kibaaki. Just okukyusa mayindi y'omuntu agamba olwaleero waliwo eki yayinza n'okulooza waguze ekitanda agenda okulaba nga kyekiri. So tubeere abantu abeegomba. Bw'okwata essimu eno ennaku zino zajja n'otunulako kikyolaba n'okyegomba osobola okikola kisobola sikisobola to what extent. So tubeere nga twongeramu ebirungo nakwegomba. Ebirungi abantu be balina si kukwatibwa nsaalwa naye kubiyiga naffe tubireete ewaffe. Tubeere bakyala balungi, tubeere bakyala bagonjebwa. Bane mbeebaza okuba nga mwaze mu musomo guno. Saba Allah abawa atleast oteeyo ekintu kimu oba bibiri oddeyo nakyo toddayo nga bw'obadde. Nabeera muno mu Mbaale emyaka 14 namanyi Mbaale, manyi abantu b'Embaale naddala abasiraamu. Mwalimu emizikiti 4-5 tewali muzikiti gwe saatuukamu nga nsomesa abakyala naye nga nsomesa abasiraamu kati mba manyi bulungi. That's why family bangamba jangu bamanyi gyendaga n'abantu beeyogereramu. Muli bantu balungi twabeera eno ne tubeera bulungi naye nsaba tufeeyo nnyo okwekulaakulanya mu mbeera eyo. Naye buli bw'oba toteredde psychologically n'ebyekisenge tebitereera. Ebyekisenge birina ebirala ebibikola. That's why nti bantu bangi oluusi babitereeza naye ebintu ne bigaana. Naddala obwavu abaami abali wano mugenda ne mugamba omukazi bw'agenda okukola ayonoonekerayo naye omulembe gukyuse. Omukyala bw'atuula ewaka akuwa nnyo obuzibu okusinga alina kyakola. Buli ssaawa bw'olwayo obadde bakazi obadde okola musajja wattu nga byagaanye naye nga atudde waka talina kyakola. Tufune ebyokukola, tufune ebyalaani ewaka, tufune bye tukolera ewaka bitufuule busy so that we can plan, so that psychologically oteredde. Sex is psychological. Ebintu bino ebya sex byawongo, kazannyo ka bwongo ennyo si ka mubiri. Ne bw'oba tolina biddagala by'onywedde psychologically ne weesetinga omwami ajja kikumala okufuula omukyala omutereevu, omukyala alina ebirungo just psychologically nga wakitadde mu bwongo. So obwongo obunaaba bufu sex enewalala physically tejja tambula. Tugezeeko nnyo omusomo gwange gwabadde gujja tambulira nnyo ku bwongo oseetinga otya obwongo okubeera psychologically in the act. Yes, that's why wabadde wano seeka n'agamba nti obuvidiyo waliwo lwoba toyagala munaayagala ng'olina akavidiyo kewalabi psychologically ebirowoozo bibeera bidde wano ne kikuwa activity. It happens. So obwongo kintu kikulu nnyo ebikola obwongo ssente, ebikola obwongo obutayomba, ebikola obwongo obutalowoleza byotalabye n'okola ne conclusion n'oyisa ne verdict nti ngenze, n'oyisa ne verdict nti omusajja tanjagala, n'oyisa ne verdict nti omusajja alina gy'ayitirako wano nga taba n'amaanyi. Naye kivudde ku mbeera gy'omwaniriza, embeera gy'alidde, embeera gy'asanze waka. Wawunya watya? Ekisenge kiwunya kitya? Mugulako obubudi ne munyookeza. Ekisenge kiwunya bulungi okozesa magiki, olina air fresheners. Walongoosezza, tebyagala ssente, byagala kufaayo, byagala kumanya kyakola. Waliwo ge bayitako sosoft. Sosoft omwoleza mu masuuka n'ogeebika nga gawunya bulungi agula ssente. Mutwalo ogumu amala omwezi. Bintu bitonotono tulina kumanya kubeera mu misomo nga kino n'omanya. Kateekemu inaweya zizozeseka sosoft. Obutambaala, panti z'omwami, panti zo, obuleega bwo nayiti zisookingeko mu kasosoft kawunye bulungi.
byakumanya tukozesa shower gels notesiga bizigo munajja komberera akomba chemicals agazigo ge weesiiza agajjudde hydroquinone amaanyi nga gamugwamu musajja wattu n'abaana baffe abalenzi tolwafo tumanye ekyokola inshallah taala banange olulala kyeyamiriwana toba ku radio osobola okubeera ku radio n'omusomo gwe nabadde mpandiise asobola okugubawa ku sort online inshallah taala beebazisa nnyo obudde bwammwe nsaba allah bubasasulemu ng'atereeza amaka buli civilization ey'ensi etandikira waka buli waka bwe wafa civilization mu nsi yonna eva. That's why abazungu bali mu kulwanyisa bufumbo mu Africa tukyabulemeddeko. Civilization etandikira waka buli kyokola babuuza yakulira wa civilization etandikira waka si mu ssomero si mu kkubo si ku ssimu. Beebazizza. Assalamu alaikum. Islamic Media. Qibla Islamic